Endobeso. Fetugenze mu Endobeso katulabe munnaffe n'agamba atya olunaku olwaleero ababadde kawoomya kulikeeyo. Alo. Zabampita Mukunja ndi wano ku Beat FM. Nakutegedde sebo. Yesebo wabale kunkubirako munange. Wangambye nkukubireko olina ekizibu. Bulijjo nkunoonya bbanga ddene. Naye wenkufunidde Mukama yeebale. Nange nina ekizibu. Kizibu ki? Nti nina omwami wange. Tuludde naye. Naye alabika alinayo omuntu omulala. Lwaki ogamba bw'otyo? Eraga nti wayinza okuba waliyo omuntu omulala. Tekikakasa naye mulinga nze nga wembandaba. Nga wendaba nti waliyo omuntu omulala. Lwaki? Kati tuyina emikolo. Emikolo gitya? Agenda kuba mbaga. Naye nfuna obuzibu, nfuna ebirooto ekiro. Nga ndaba waliwo omukazi. Nga ngamba tebagenda kwanjula. Omukolo tegugenda kubaawo. Ogwaki? Ogw'embaga. Kijja nnyo ebiseera ebisinga wayinza okuyitawo ennaku nga 3. Kimala ne kijja. Kati kwe kweraliikirira okwo kwe nnina. Kati lwaki toyogerako ne bbaawo? Omwami njoge nayogerako ko naye. Naye naŋŋamba nti ebyo birooto ye talina muntu mulala gwakola kigwayagala. Naye buli era wendoota nkimugamba nga yeegaana aŋŋamba naye ate ng'omuwala oyo mumanyi mulaba ku maaso mumanyi. Bamuyitaani? Bamuyita Birungi. Birungi? Katuguwa mumanyi otya? Ennamba y'essimu mu y'omwami. Nagiraba nengenda ku WhatsApp n'ekifaananyi n'ekiraba bulungi. Kati ye omwami we yaani? Omwami yejjolamu. Kakati oyagala tukole ki? Nti njagala okubire ku Birungi oyo. Tulabe oba omwami wange amwagala oba tamwagala oba byendowooza si bwe biri. Kyekyo kyokka? Nedda njagala n'ekirala omumbuulizeeko tumanye oba eby'embaga abimanyiko oba tabimanyiiko. Kale kakati bw'omanya nti abimanyiiko oba nti kituufu okole ki? Nga nkitanga mbisazaamu. Nga mbisazaamu. Nedda ekyo si kirungi. Ate naafiira mu lwokaano omuntu w'olootera ebirooto ng'omuntu agamba tebijja kubaawo. Nga mbyesonyiwa. Talina kyabulabe kyakutuusaako nga zze mu kirooto. Mulola naye nga mukambwe nga ŋŋamba embaga tejja kubeerawo. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale ssebo. Hello? Wange? Birungi? Kiki? Jebale nnyabo? Kale naye jebale. Omanyi nti omusajja agenda kukuba embaga? Eki? Omusajja agenda kukuba embaga. Musajja ki? Joramu. Nkimanyi. Nkimanyi agenda kugira mu muganda wange. Agenda kolaki? Agenda kugenda wa mukazi we. Kakati olugwe tekikuyisiza bubi. Nga kinnanga ki? Omusajja tewamukwatamu n'apaalanga ensenene. Munkwatire. Naye gwe? Eki? Naye kakati olwokoze otya? Sagala kunneesirwalizaako. Tonneesirwalizaako kati gy'olaga ndabayo. Nati kyembuuza obadde tokimanyi nga nkuwa information ng'owange. Kijja simanyi kati gw'oyinza okunsinga okutegeera ye. Nkulaba peyini, ngiraba peyini mukwano. Baba, nga weebala okunneesaasirirako onfaako nnyo mwannyinaze nkulaba. Nkulaba bambi ennaku ekutta olw'okuba omuntu wange agenda kugira nze siri mufumbo. Naye kankusabire munnange naye nze kyendaba tumukwatemu. Genda okwate mu jjajjaawo nze tonsiriwalirako. Omukwatamu omukwatira ki? Ate kati akuleka watya n'atagalira ewalala.
wulire nno ogutwe toneesirwalizaako nze. Bebambi manyi kyoyitamu naye ekyo tukite tujja kufuna omuntu. Bwamanyi gwe ani akiyitamu? Egwe. Mufunire. Saagala kudda mu peyini ku peyini. Peyini yaki? Naye gwe kambuze. Mbwe ankwatibwako ennaku. Naye mukama. Naye kambuze. Abasajja obwenzi bwaki? Kikyotamukoledde? Wonna kungekutte nnyo okusinga nze ate. Byankyawa nakita. Yali akobyalidde n'akuta. Ogutali musango. Genda ewasenga omugambe nti nno bankyaye. Kale kankuleke munnange tonvumira bwerere kuba ndaba peyini gy'oli munene. Tokaaba. Tonyiga musabe kaadi akuwe osobole okubeerayo ku mukolo lemwe kulumwa nnyo. Takufuna kaadi. Nze ngenda okubeera ku mukyala yaŋŋamba sikwagala mu banyiivu nkwagala waffe waka. Kati nyina okubeera naye wali sigenda sibya kaadi nze seetaagisa kaadi. Kakati omukazi bw'anaamanya nti ate mujja we yamuliko. Kati lwaki onfiirako? Linda kuntwala mu ddwaliro nga bankubye. Naye ng'ogenda kubaawo. Omusajja yagamye togenda kubaawo. Ne bannange kiridde enjalaasi togenda. Njagenda. Anti okujjako ng'omusajja akuyise. Kale munnange ne sigenda kwogwa omukolo guyinza n'okugaana obbaawo. Ogenda kubaawo? Ne sibaawo. Ganya banzaala nkulayirira n'omukolo guyinza obutugenda mu maaso. Mulio n'abo owulira oti olaba bw'otulika n'okaabiraawo. Nga anti ssanyu. Omusajja wa munne bammotoka ya gavumenti munnange tebayo. Lwe bakugobye ku mulimu bajje kujjako. Sagala kunneesirwalizaako. Naye mbabulire mukunjanza atatya abasajja. Gwe ntya. Ate kiki? Kubanga mbutuufu osazeewo. Mu bwongo bwo bwonna osazeewo. Ogende gye bazaala mukyalawo. Naye kyogenda omusasulamu kwe kuleeta empeekera ekolenga mwannyina omulungi. Watya mu kaseera ako mwannyina omulungi n'ajja n'ayonoonera bannange. Ate onaakola ki mu kifo kyange? Mujja wate yakozeeko gwe wayise. Gundi Ibula. Don okoze otya kino. Leka kwasaganya. Gavumenti bannange. Oguma. Nkimanyi era nze ngenda okutuulawo. Ng'otuulawo oti ate n'aba abakazi muleme kuggwamu nsa. Nze Endobeso mwagiwulidde. Mukyala namba 2 agenda ku mukolo. Mwami yamuyise. Bannange ab'omu Kamooli. Manye mukoma. Bw'oba oli wa Kamooli manya nti okoma mu Kamooli. Leka kweraga nnyo. Tojja mu ddiiro. Ojja kutomera ebizibu bya bwereere. Mwe baetweza busunsu naye omusajja oyo nga mutemu. Omusajja oyo nga mutebane nkalese oyo omukazi naye gwe na musiru. Nze mboyo omukazi sigenda. Wemboyo omukazi sigenda naye omukazi naye ayagala okugenda kati leka agende leka kagwabike. Kinyuma ne batukubirayo egy'emimwa. Sigadde nze kulise n'ebbombo. BTFM. Amanya Haji Kasule yasudde yandera kabowa. Naye mukyalo oyo nze nja kumusaba. Ebyono mujjawe oba malaayi y'omusajja abagitunuulira agende maaso na mukolo gwe amutegedde kati abulire ebbaawe ebintu byonna nti mbitegedde oli ondeetera mujjawe agenda okukola nga ssenga hajja tuwuunooza esigadde ndi Haji Kasule. Kale munkunze ndaba abakyala singa tebanoonyereza nnyo kubanga oli omu bamukyawa kubanga era akakoonyeemu. Nze mbadde nsaba agende maaso n'omukolo gwe ebitabinoonyereza kati bw'alira otanga ali mu nnyonyi agenda maka ali bagenze. Nze mbadde musaba balekerawo okunoonyereza agende mu maaso na bufumbo bwe omusajja ow'omu taliiyo sigadde nete tinaaponya ekabowa. Weebale. Abasinzi mwasuze mutya mukunja nakacwa n'amooti kati oyo bwe bamuloga n'asikondoka ng'oli owa juice nga naye ajjawo n'atugogganira mposa akimanye kyokka ng'akiyingidde akimanyi. Naye abasajja banayata batya gwe ntya. Nze mutwalo waabwe kambeererewo obwombu tebutta. Mwebale tuweereza.
Pannange omukyala agende mu maaso n'emikolo gye kati bw'agamba mbuno birungi bw'aba amanyi omukolo naye ate mukunja mpulidde nga birungi agamba nti oyo omukyala muganda we bannange Endobeso eno ngiweerezaako Anko Jumange Nansana Katooke kwali tavaako naye bannange abakazi kati anoona ki ku mukolo gwa munne abakazi edda bayitanga muganda wange gyali eyo anti ng'oli mutongole nono mutongole yetongola ali mukamo naye ekisinza okummalako enviiri ku mutwe ogaba otya ekimuli ajja kigaba n'abasajja ekyansuze ku mutima ajja kigaba ogaba otya ekimuli mbutuufu n'omusajja naawe ne bw'oba kikikubemu toyina bakuzaala nabo balina amabeere ku kifuba naye kakati olunaku kyo kiki nnyo tomega n'oluma abakazi ate no mu abasajja temukyamanyi nti omukazi asobola okumanya akampwankiko n'asirika kati gw'oleeta omutuuze wali naye naye nga bakumanyi ogenda suwalira bweri naye naffe mubitukolanga ku mukolo gw'embaga kwennyini nga ssebo akwata ebirabo ye yali boyfriend naye ku sayidi ebbiri ani asinga amuleeta n'ewaka n'agamba oyo muko Omusajja Wange Ayagala.